Ntebe Regional Referral Hospital okubanga akatanda abakyala ke bazaalirako kalinga akatandaalo bw'okalaba wano bw'oba okazoominze akatanda kwe kano kubazaalira ekitanda ekizaalibwako kyali badde kifaanana bwe kiti kaakati awo ng'omukulembeze era nga bwe nasuubiza keekana akatanda ke balina wano akalinga akali mu kasitoowa wano we wano abakazi we bazaalira naye ng'ekitanda eno ripooti y'odita eno si byange nga namugga abakyala ekitanda ekizaalibwako kirina kufaanana bwe kiti kaakati ng'omubaka wa parliament era ng'omukyala omuzadde awo we nasinzidde ne mpandiikira permanent secretary owa ministry ya health mukulu Dana Atwine omukugu mu byobulamu namuwandikidde ebbaluwa yeeno asobole okumpa ze bayita specification mu luzungu oba ebisaanyizo ekitanda abakazi kwe bazaalira ekiri ku mutindo ogw'ensi yonna kirina kufaanana kitya kubanga bulijjo mubiraba abaka otugula ebintu nga bino baga nti yaguze akatanda omukyala asobola n'okukebakako ng'agenda okuzaala n'afa kati njagala bambuulire ekitanda eky'omutindo kye beetaaga mu Ntebe Regional Referral Hospital kirina kufaanana kitya ekitanda ekyo ngenda kigula ng'amaze okumpa ebisaanyizo naye nkimanyi ng'ebbaluwa bwesoma nti namuwadde ekiseera ekitali mu nnaku nga 3-4 abeere nga bino abimpadde nsobole okunoonya ekitanda ekyo gye kiri nkigulira Entebbe Referral Hospital si lwakuba nti nyina ssente nnyingi kimalamu amaanyi mu gavumenti eno emaze emyaka gigenda kuwera 4 mu buyinza nga tulina amalwaliro ng'abakyala bakyazaalira ku ttaka bwe wabanga Entebbe bazaalira ku ttaka olwo ab'emawogola twogere ki olwayinza okubuuza nti gwe mawogola lwaki oguze ekitanda ky'Entebbe saba bategeeza nti nze saawa eno nafunye eddwaliro health center fe mawogola kubanga natwala step n'engula ettaka nga gavumenti egamba nti erina ettaka nagula ettaka yiika 10 ne mbawako yiika 3 ekyapa nengi transferringa basobole otuwa eddwaliro essembabule era gavumenti njebaza nti kati health center fo bagizimba naye ku kino eky'Entebbe nsaba bategeeza obeera omubaka wa parliament oba mukulembeze wa ggwanga ywe national leader toba mubaka w'emawogola tetusobola kutuula ng'abakyala nga bakazi bannaffe bafa bannakazadde b'eggwanga nga bafa ne banaleta sente za PDM ne banaleta sente z'emyoga nga ffe tufiira mu ssanya tekitwala ggwanga mu maaso eggwanga ligenda mu maaso nga bannansi beeyagalira mu nsi yaabwe kyabulabe nnyo kimalamu amaanyi okubanga abakyala baba mu districts ez'Nakaseke Nakasongola Mpigi Wakiso abagenda okuzaalira Entebbe nga bazaalira ku kitanda ekiringa akatandaalo so kino nkubiriza abakyala bannange mwenna abali eyo abananneegattako njabbabuulira nga bino ebipimo bamaze obbimpa mumperekereko twetikka ekitanda tukitwale Entebbe mu bulumi kubanga Ntebbe Regional Referral Hospital emaze emyaka 5 okuva we yasuumusibwa okuva ku Ntebbe grade B ekitanda ensonga y'ekitanda Entebbe erina okubeera n'ebitanda 4 abakyala kwe bazaalira Entebbe Referral Hospital buli lunaku ezaalisa abakazi 20 every day abaana 2 bazaalibwa mu ddwaliro eryo buli mwezi ezaalisa abakazi 605 buli mwaka ezaalisa abakazi 4,285 kakati bano maama ave waka ng'agenze mu ddwaliro amanye agenze kuzaalira mu kifo ekiteeketeeke obulungi atuuka wagenze okuzaalira asangayo ekintu ekifaananako akatandaalo mwaba mawogola mwamanya akatandaalo ke tuteekako essowaani ekitanda kyasanga Entebbe mu Regional Referral Hospital nga kiringa akatandaalo njagala obbategeeza nze ava essembabule omwami n'akugamba nti mukyalo ono omwana ogenda muzaalira Entebbe ne bw'aba muddugavu nnyo oyinza oga nti ku luno nzaala muzungu kubanga muzaalidde ku street esinga okuba ey'ebbeeyi muzaalidde mu kifo ekibeera ekisinga okuba eky'ebbeeyi nga ne bw'oteekamu Google n'ogugolinga Entebbe Regional Referral Hospital erabika mangu nnyo so nyongera okukubiriza gavumenti tekisoboka tekikkirizika okubanga abakyala bannakazadde b'eggwanga bakyazaalira mu mbeera efaananako bweti ebirala tetubyogeddeeko naye mwakiraba bulungi nnyo nti Entebbe erina incubator 2 zokka obwo bayita obuma mu tutereka abaana baffe abazaalibwa nga tebatuse 2 bwokka eddwaliro eddene bwe lityo so kino nkikoze okwongera okuzuukusa gavumenti ya Uganda